Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Twebaza Katonda okuba tukyali balamu. Omukolo guno nguzeeko ogw'omukulu Lwakataka kubanga muntu mulungi nnyo, muntu mulungi yali abantu buli lweyisa obulungi oba n'emikwano mingi. Lwakataka yali mukwano gwange okuva dda, abadde mukwano gwange okuva mu Eagles Production. Kati is a good man, si muntu mubi, era abantu tusaanye tweyisanga Lwakataka bweyeyisa mu bantu kubanga abayimbi bagenda kuba bangi nnyo. Kiraga mukwano nga tewali muyimbi asasuddwa wabula tuzze lwa mukwano. Si kitu kyenti myaka ebiri ku mikolo nyimba. Lwakuba temutera kuvaayo ku mikolo nyimba. Era bwe mba performinga mpulira bulungi nganze kubanga ekitone kyange kuyimba, buli muntu era teyanintegedde nga siyimba. Naye kyenebaza Katonda bwe nyingira stage manya nti kuyimba, ngenze okukola ekintu kye njagala ng'omuntu. Banange emmotoka tebampa masiro nti mune bampa amasiro agatagenda kutundibwa. Emmotoka nze nvuga emmotoka nnyingi nnyo, era bwe mbadde ngendo gitunda tebaala tekinetagisa kuyita bantu tibanne ngenda kutunda emmotoka kuba nze nzivuga ng'era nzitunda. Naye kimpitiddeko nnyo kuno kubanga abantu balinga bagamba natundi amasiro kuba bw'otunda amasiro abantu babeereyo ne bagamba nti bannange mujje tukuŋŋaane, omuntu atunze amasiro ga Buganda tukuŋŋaane. Senga mbadde situunda mmotoka zange nze nvuga, nandibadde nyina emmotoka nga 15 mu luggya, naye nvuga emmotoka ene enzitunda. Eno emmotoka gye nsinze okuvuga nnyo ngivugidde emyaka 2. Nze emmotoka ngivugira omwaka gumu, ate nvuga mmotoka nsajja. Mmotoka nga yo nabadde ngikooye ng'omuntu. Tekinetagisa kuba nti nina kuyita abantu nti bannange kati emmotoka ngikooye mujje ngenda gitunda kuba era bulijjo mbadde sibayita ng'omuntu nasalawo ngitunda. Tewagituuze under pressure y'abantu wagituuze olw'okuba ogikooye? Pressure y'abantu yes mba sibadde nayo kubanga tebalina kye baŋŋamba bo ng'abantu ng'abadde omuze omuntu tayinza kunsuza kayanzi kange mba njagala, naye yo nadde ngikooye nga yo nti abantu babadde bangoberera nnyo nga bagimakinga nti oyo kusaasira 10 lukusaasira. Kati bakimanye nti kusaasira si yali mu 10 mmotoka yagenze. Kati ate kugamba kibale kindi security wise mbadde nga mba ku bulabe nti kusaasira omulabira wala noga nti wuuyo ajja nga mmotoka badde bagimakinga. Era olwo yandeeterako obuzibu, naliganga lwali okwekalakaasa kwa Bobi Wine lwe yaliyo bankuba amayinja emmotoka yona ne bagiwa endabirwamu yeyo lwakuba temwakimanya lwakuba nalinamu amagye. Senga temwalimu magye nandibadde mufu. That day lwe bakwata Bobi Wine eyiganga kyali kiyitirivu nnyo, bagikuba ne bagiwa endabirwamu. Senga tebaali tebagimanyi ekyagikubisa lwakuba baali bamanyi nti oyaani oyo kusaasira kuba tali muntu wayiganga amanyi mmotoka ya kusaasira. Bwe mbadde ntuuka ekaluma abantu abagamba nti okusaasira mmotoka nga bagimakinga nnyo, yensonga lwaki nagambye kankyuseeko ku kkala ngendeko mu kintu ekirala. Era neewuunya abantu abagamba mbu tibali tetulina kaadi. Sivugangako mmotoka nga sirina kaadi, sikikolangako. Mmotoka zange nze nzivuga ng'era nyina kaadi zaazo, ate tosobola kutunda mmotoka nga tolina kaadi. Nze era neyagiguza ayinza obbagamba kaadi nagimuwadde seriiko kugamba nti kino oba kino. Kaadi bw'oba otunda toyinza kutunda kyapa, toyinza kutunda ttaka nga tolina kyapa kyalyo. Kati nemmotoka toyinza gitunda nga tolina kaadi yaayo. Abayogera ebyo propaganda okuwayiriza abantu, naye kaadi mbadde nga mbeera nazo all the time. Abantu abadde bagamba Katali oba yaweddemu. Ate bwe mba naweddemu kiba kubanga ebbanga lyenyimbidde ddene nnyo. Kusaasira nzize nvuga emmotoka nene era gye ngenda okuzaawo era gye mujja okunda bamu ejja kuba nnene. Okusaasira ndi mukyala munene nsaana mmotoka nnene. Abantu tebanguza masiro njaga bakitegereze emmotoka ennene nzize nzivuga.
brandi ino sitogo nina mukisa bukisa sitogo nina mukisa bukisa sitogo nina mukisa bukisa sitogo oh nina mukisa sitogo bona zenye presenza ni bazaniga izama ninyo ndio na watu ifanye
tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebere ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimaherbal.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.